Oluvannyuma lw'okuyitawo ne beesogga empaka za FIBA Women's Afrobasket ez'omwaka guno, ttiimu y'eggwanga eya basketball w'abakyala Gazelles yakukuba enkambi ez'enjawulo nga beetegekera empaka zino. Aba Gazelles baayitawo oluvannyuma lw'okukuba Egypt ku fayinalo n'obubonero 74-63. Olw'omutindo gwe baayolesa, olw'aleero baweereddwa akasiimo ka bukadde butaano okuva mu Post Bank basobole okujaguza obulungi olunaku lw'abakyala. This Women Month, we thought as Post Bank that it is important for us to come in and support these women so that they can go and continue to raise our flag high in the international space. Omukungu w'ekibiina ekifuga omuzannyo gwa basketball akola ku nsonga z'abakyala Rachel Athaire agamba nti bali mu kwogerezeganya ne Post Bank okulaba ng'ebayambako ne ku nkambi ez'enjawulo. Ttiimu ya Gazelles zeeteeseteese okukuba nga beetegekera empaka za Afrobasket. Santi wetweyongera okwogerezeganya nabo tujja kuba tukyogerako nakyo era nkikakasa nti bajja kuba basobola okukkiriziganya naffe tukolegane wamu okulaba nga omuzannyo gw'ensero tugutwala mu maaso. Abazannyi ba Gazelles nga bakulembeddwamu amyuka Captain Hope Akelo bagamba nti obuvujjirizi bwe bafunye bwakubazzaamu amaanyi okukola obulungi naddala nga beetegekera empaka z'akamalirizo. The fact that women's sport is now being recognized, not as much as it was, we really appreciate Post Bank for this stepping up to appreciate our efforts because people put in a lot of work. The ladies out there they sacrifice a lot. Sacrifice their time, their families, and we really appreciate the fact that they have come on board to support the women in sport. Mu bazannyi abakiikirira Uganda mu mpaka ezo mwe mwali ne bamusaayi muto okwali Bushira Namayanja ne Maxine Anyango era nga bagamba ebyokuyiga bingi bye baafuna mu mpaka zino. Tutamanyi ebyasooka balina tuyigiriza engeri gye tusobola opushingamu kubanga ffe abato tubeera n'ekyejo otegeera nti no tulina abatuli waggulu tulina engeri gye tutandikamu okubeera lezi ne tubeera nga tetwagala kukola bingi whereby we nagenda ku ttiimu eyo wadde nali muto batupushinga nga tulina okukola kyekimu so that ffenna tuimprovinga lumu. Guno gugenda kubeera mulundi gwakuna nga ttiimu eno yeetaba mu mpaka za Afrobasket. Bano baasooka okuzeetabamu mu mwaka gwa 1997. Mu mpaka ezaggwa ezaali e Rwanda, Gazelles yakoma ku luzannya lwa quarter final wabula nga ku luno baagala kulaba nga basukkawo. Sharifa Nambi, NTV ku Sawem.